ezo songa kwata kuye banzikirize mukwasa akangwene mwanyina asoka yanjula obwaka bwe yamutekedde nga bakaberundi bagenda maaso nenziza nnyo neyanzeke era nza osiriwo buke bakole ebyabwe bebamanyizizi omwana ona njagala nnyo kati bangi kibaluma ekikusaba nki naye bambisabisa Kasera kano mukwano tiri mukulaba ebirabo era nga ekyali ekirungi ku birabo bino babisiba mu ngeri ya buwangwa ng'oligaseeko ebibbo byaffe bye twagala ennyo ate baateekako ebyayi byongera okulaga obuwangwa bwaffe obw'Abaganda olw'okuba nti n'ebyayi biva ku matooke ate nga ematooke emmere yaffe ey'ekinnansi. Mulala yenda, yono kwembala
tutubirye tata talina mutawala yono gwenonze teriba mulala yenna yono gwembalase ebintu tubirye nze njogedde tata ebintu tubirye. Abasaba ne banyabo mulabye embuzi ey'ekika okuba sseddume ng'erina ekirevu eyajjajja kiba kifo kikulu nnyo ati batwanjulira eyajjajja eya maama ndowooza soke ya maama eya maama jajja namusobola oyo yeesimba yawo ne jjajja sijja kwawulamu naye buli sayidi eri jjajja azaala maama ne jjajja azaala taata bannange obugalo sijja komaawo ne eseeri olina amalugirako koneko eseeri koneko bukoonyi Subi yampa taata bakubira engalo ezikweyanza omukolo gwokoze awo sooka obeerawo ng'okyakkalidde taata mu zino zennyini woyagala obolabo zijyamu mwanyinaze eseeri nsaba oyimirire eseeri kyamazima kiri nti guno omukolo gugwo fena tuli ono ku lulwo ne ku lw'abagenyi bo ate wakyaliwo omulago ayanjula olwaleero ku kyalo ono yayanjula yekka kino kibuuzo naye ogenda kiddamu nabikolwa tulina ensiisira 3 nsaba Suubi oyanguye obeerewo kubanga olina omulimu gw'ogenda okukola eseeri yasalawo ye mukama wange wava kagala tata kakano badde zimutwalira akantu Abaneza basooka ekiddemu mu bigambo kale anti lunaku lulwo ate ffe tulagaana okusooka sobola kuba bazadde bange kubanga bebanza kikulu kya nsonga okuninjula kyange ne musaba antikiriza kristo akasolya kemulekedde otyo katono negendaga katono otyo naye badde musaba nekonjebwa nsonyiwe sikikoze mu bubi kikoze mu birungi okyagenda mu maaso nga bwe yakeera naafuna omubeezi nange yafunye omubeezi amazima gali ensiisira eri esigalewo Suubi tekibanga kyekyo ngaomwana batubasazeewo fe tetusobola kugaana wandibadde mbwange obanga waze n'ebibye obimu agende ekikyusa tugende maaso n'omukolo agende ekikyusa fe tugende maaso n'omukolo beera olinda obakabo gwoguviire ogende ekikyusa taata kino maze okiraba teri mukazi mulungi alina ddoboozi bbi ate namwe abatuuma amannya bane mutume ku mannya agawa apetaiti mwana gonna nga gantavudde eseeri munnange nzija gy'oli wano olabira malayo balansi sitalinga ng'ogiyize bulungi akugulira emmotoka era emmotoka ekula natuukira ku mbaga nga yenkana yetusanga bwatyo bwantumye
kyabogezi balimba mumukigezeeko bugeza. Awo essay wamagenda ddala ekikyusa mwana mulenzi agenda emaaso n'omukolo. Mukadde wange taata ebiri mu bibbo byonna birabo byo. Naawe nakawa nawo nembalowoozaako neŋŋamba nzaani anaagenda bwentyo nga sibatwalidde ku byakunywa ebyokunywa ebyo bitaddeko sitampu neyanza nnyo taata neyanzige. Mukadde wange taata yali wa mamba Dani Lugulu ate n'oli ow'olugave n'akaddamu ŋŋamba misaagi Ssemakulu akayimba kali akaliko kasukaali k'abakulu. Mukadde wange sijja kugamba nti ndeese ensawo ya sukaali, taata ndeese ettu lya sukaali. webale nnyo. Era mukadde wange taata sikomyawo neŋŋamba nti nalabye obuuyi buno nendabayo Ajati ate nga naye alinanye Haji. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata neŋŋamba we batalya ku waddi ŋŋamba omupunga ŋŋamba emmere y'omutume Nabbi Muhammadi okukkiriza n'okwagala bibeere naye. Taata nendeeta omupunga tegeka mukolo gudiye nazunguka ekiti kyanyama asibiza mu maaso ge. Njibonyeko sitampu y'amaanyi. Mukadde wange taata nabadde nzija neŋŋamba bakulu n'atuuka ntya taata nendeeta ekibbo ky'ensalwa. Era n'omusajja agenda n'agamba wandyako ennyama yatabaala afe omusango gw'ennyama teguggwa malojja. Mukadde wange taata nawulidde abamu abeeno nga bava ebuddo ate munnabuddo mumanyi n'omugonzangalo. Mukadde wange taata n'omugonzangalo neemuteekako. oli mwana azaalika neyanza nnyo taata neyanziige. webale ko twasa embuka eno nga nkwebaza okuma obulungi ganda obugalo webale nnyo. obugalo webale nnyo. ng'oli w'amaanyi. okuma ese Omukaga tabakola ebyezifunayo naawe waba bootumako. Kati nange mujje munyambeko ntwalire mukolindako nkyakwongera ebirala jangu ositule otyo muko. Abasinga bagamba nakati batwegane tetusobola kwogera ekyo fetugamba bwe tuti nti nakati wabeerayo abawala abanyirira ng'esseeri mubongere abalenzi abalina ssente abazimiddawo. Era nga mukadde wange kano ke kasiimo kendeetedde bakadde bange taata ne maama nga mbeebaza ku lwa esseeri. Bannange tweyanziza nnyo tweyanziike. Taata tusiimye nnyo bataata tusiimye. Nja kusaba senga ne esseeri beba n'amanya naye ng'endagiriro kweri. webale nnyo. Neyanza nnyo taata webalire ddala bannaye mugyeewo ebyo senga alwa mubimutwalire bintu bya senga ebyo yamanyi. Daudi webale muno kwija omunyoro Nyakojo omukurora hano aine omuhimbo mwingi. Omuluganda bagamba nti alina essanyu lingi ng'omwoki wa gonja naye Nyakojo tayo kyagonja ya asanyuse asemerirwe muno kandi hamu n'ekyo nayongera kusiima omuhara Eseri habwokuba atakome kubi akakoma kurungi yakoma omusaija waramulinda omunsi muno Nyakojo n'obwali batarobo iwe Daudi olinde kurungi Eseri. Nyakojo akaire muhara wono omurora ine emikono ebiri amaiso nigasa nagendegeya wena nyange abanyoro bazaara kurungi akazaala enyange nokirora Eseri kokwali kandi okakoma kurungi omusaija wawe nawe omusaija wawe ali very handsome. Omunyoro Nyakojo nagonza kuhiki okusiima kwe hali abazaire abakuruga olumbaju zoona nanyo abasendekezi ebisembe ebyo mumuhaire mwaleeta ebisembe ebyo kugonza kwanyu mwarubata mbere mu rugiro olugendo lwona mwatwamu emirimu endi yona kugireka nanyo abasendekerize Daudi mwahika hano. Sebo omukongozi
wangi taata andi munnange wetisa obubaka eseeri ali wano mumaaso ebirabo tubirabye ebirungi byonna mubituwadde omutwala kati oba okyalinayo ekiseera kuba tugira tukyamukuuma yetubuulire otwala ddi kubanga kati eseeri engeri gyali wano gyakulabyeko alabika ndooza nawana awulira takyetaagawo nnyo kubanga yalonzemu ensiisira gyasinga okwagala mukadde wange taata eseeri tugenda kumutwala mu bufumbo obutukuvu mu mwezi ogw'12 omwaka 2012 mu sabbiiti esembayo nga tetunayingira mu Christmas. Sabbiiti egenda kubeera ya 23 mu sabbiiti esembayo nga tetunagenda mu Christmas kubanga waliwo eya 15 ne wabeerayo zigenda kubeera 22 actually saa 23 22 wetugenda okugenda bufumbo obutukuvu tugenda kukyalira jjajjaffe ow'ennamirembe atasobodde kubeera ku mukolo guno gye tujja okugenda tumukyalire taata ajja kumbuuza ffe tunaatambula tutya okuva ehoima mukadde wange taata tujja kufuba nnyo okulaba kuba mbadde njagala kubaweereza coach neŋŋamba te Uganda Queens egenda mu 13 okusamba Africa Cup of Nations naweereza coach ani anagisigaza mukadde wange neŋŋamba obaweereza kamunye nemmanya nti taata balunda enkoko ate nabaweereza kamunye emalewo enkoko zaffe taata nensalawo okubaweereza abanaddiini ababiri nja baweereza Loosa n'omutukuvu Constantina yajja obbatambuza bana emuwulidde yesebo manye Buganda balina engero baganda kyolimba obuko kyekibutta reception yalina wayagala nange nina wenjagala wabula mu kaadi tujja kuba tumaze okuteesa wowe tugenda okutuuza abagenyi baffe neyanza nyo taata neyanze nange nkugamba bwenti ye taata laba eseeri ali mu maaso go ye taata mutwala abeere mukazi wa mukamaawo nga laba eseeri ali mu maaso gange mutwale abeere mukazi wa mukama wange Bestman noonya ekibanja awalala obwedde ekifaananyi ekyo kyagala mwebale nnyo anne ndowooza abasitula entebe zino ziyinza okuyingira zireme kwonooneka eno ekyakya kandabe mutabani ono engeri gye bateeseteese ndowooza taata bagenda ku kijjulo ekyo kubanga waliwo ekijjulo ekisooka kino ekigenda okukulembera ekijjulo kyonna tunaava wano akali kandabe mutabani ono kyagamba abeeku byakinnyonnyola akabi kali mukulwa subi wangitaali omanyi bwetubeera ku wuyi eno bana beno babeera bazadde weewaawo taata kasita omukolo twakutegeezezza ajja kutuuka ye taata nga bwe bafune ekifaananyi era omukolo guno tukubalekeramu abaana keeke tebuna mukitwale nti bwe batekutuuseeko toyomba keeke tebuna bwe batekutuuseeko ewoomerera gwe kitwale nti keeke ewoomerera mukoze bulize kabeeta buno bwebwatuka kubanga buswaza bannange nti 2 n'ekitundu mwana mwatula ku mwana mulenzi totunuulira nze tunuulira eri mwana mulenzi gwe 3 otyo abatesitesi mwana mulenzi n'atula ku butto guli ogulala ne mwana mula n'atuuka n'atuula otyo tuula mwana muwala
tofaayo nze akugambye omukolo guno wadde nga gwaliwo ebbanga gyeneko wabula ate gwayongera okubeera nga balaga nti abagole baalimu ati anti ojjukira ekigoye oba omusipi omugole omwami gwe bamwambaza gwabadde gwa lubugo wabula ng'ensonga omugole omukyala yatugamba nti naye yayagala bakwatagane bulungi nga basala keeki kwatyo naye mu kusala keeki n'ayambala olubugo obalabye bwe banyirira negenda kale Esther ne David mwebale nnyo kuleeta mukolo gwammwe ku Delta TV emikolo emikadde nawe yongera okuleeta omukolo gwo wano tujja kuba nga tukulagira ate ku bwereere omukyo kiro kale paka lemutuusinza ku nsonga omukolo guno tulina olunaku lwe kunaamukirwa naye nga wammwe nyiriri wano mbasaba wano mbasaba bannange omukolo gulabe bwe gutambudde webale nnyo omwami n'omukyala okubeera nga mwaleeta omukolo gwammwe naffe nekigwalagira wano ku Delta TV tukole nawe okyalina omukisa okubeera nga ate munnange oleeta omukolo gwe tulagira nokulwomukaga omukolo omukadde biseera byo TV teyaliiwo naye ate TV eze nga Delta ngekulagira omukolo gwo omukadde ku bwereere werabeko kwata omukolo gwa mamawo oguleete kwata omukolo gwa jjajja oguleete ate n'abakyala abakubira kasimu ne mumbuuzako ne mwasha Rita tukwagala tuleese emikolo gyaffe banaye mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nga mukyali mwena mu bufumbo era nenkugamba mukwano yongera okunyonja mu RTV Awards ate era nyongera okunywa amazzi ga Delta Water bwekituuka ku saloon okimanyi. Come discover the beauty in you ku Sharita's Hair Clinic on Nkrumah Road emabega Club Amnesia tukola enviri z'abagole tukola makeup tukola facial tusala enviri z'abami tukola dreads tukola enjala Sharita's Hair Clinic osobola okulungiwa teweenyooma obulungi tujja bukufosinga ng'ozeeko Sharita's kugamba nti ate enkya tera kwirangula programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ate era nga nawe tulina wedding album yaffe bannanga banyumira wedding album mbaagala
munsindikira ebifaananyi ku WhatsApp nga ne munsindikira ne mbibalagirako ng'omukolo gwaliwo nagwo dda naye nga bu DVD bwafuna ebizibu ne mubisindikira ku WhatsApp ne mbikuteera mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga enkya mwebale kunsindikira ebifaananyi ebyo era neeyama nti bwe bimunakomera okubinsindikira nange nga mbibatira ku TV albamu yaffe ng'eyitawo tiba ne gundi naye bamutwala ne gundi naye baneeyawasa ate gwa booking omukolo tera ogubukinge kubanga nja kubeerayo nnyo tunyumyemu tukulagire ne wano ku Delta olowooza programu tewedde kale tusinkane ku enkya ku ssaawa zigenda kubeera 11 nkutuusako programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ate tujanjawaze nalo olina okufuna kyoyagala era ng'omukolo gw'olina guleeta ku Delta TV tukole nkwagala nnyo bye bye